essuka mu 3,000 zatataganyizidwa oba okugalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa, naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu Kyoga. Mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo, naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire, sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozeseza bweziti, n'ebyo mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita, kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Kale okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga, wabula munyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe, naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba mu kubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro gwekalakaasa. Tuli wano ffe be mulaba mpozi ng'omukufu avuddeyo nabyega, naye tuli wano bakumamu muliro gwekyanga. Mwanyeranga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazise omusango badde bakumamu bantu muliro ye kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala okubajukiza mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna, tetukunga bukunzi wabula etulagira si mulimu bulimu bwaffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okukozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Weeru ffe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki? Naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Mbadde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati, twasimbula dda ne tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe eyo gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde, tetuli wano jasigatta bibiina bya bufuzi, tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda, kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako. Naye kye tukanyako ekiri important nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda, oba oli wa kibiina ki oba to associating na political party yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera bibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye ba-associating politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino. Bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Dr. Besigye yakitugamba luli, njagala no kibajjukiza leero, bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa, gwe musiru asinga. Kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe, kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka, kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi nti muli bulungi. Mwawulidde Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumunsinika amannyo.
basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obbaga kunga temubisinikayo. In fact munyiige. Tukyogeddeko wano era njagala obba unange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakaasa mu ddeme. Asobola ky'osobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke oba okola mu ki eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakaasa mu ddembe. Bannange mwekalakaase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde tetuyiriiwo mukimanyi bulungi nnyo. Singa baatukubye dati ya gaasi ne kubanga bali mu kuteekako face. Baagala okulaga nti bakkiriza n'abopposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise. Mukozese eno chance mubalabise. Bw'abaawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala. So yonna yonna gy'oli Munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe. Oba mwoganye ne mugamba abo babbi kuba abatufuga babbi. Museveni mubbi n'abantu abamwetoolodde babbi. So tubasaba muve yonna gye muli. Ffe tujagenda maaso nga tukwataganira wamu. Programu yaffe bagibabuulidde. Nga NUP tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta mu buli program eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya mwami Museveni. Nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange. Mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganya. Tukwatagana ate nga mweno musojjasojja kubanga oyagala oba kansala kubanga obagala oba meeyo oba MP nga mwe making sure tetukwatagana. Ye mmwe balaba abasinga. Buli kintu kye tukola buli we mulabanga kye tukola kiyamba eggwanga nga kinafuya Museveni mutwegatteko temutunafuya mutwongere amaanyi tukwatagane temutwawula kuba abasinga otwawula mmwe bamembazi baffe. Bwe munaatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ne tuviira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira bassebo ne bannyabo. To do it alone, we are going to do it together. We are going to do it together. On Thursday, we shall be out there. We shall be out there. You will not be alone. And how much power do they have to stop us? On Thursday, they may go and surround Honorable Kyagulanyi's home. How many homes can they surround? So if they surround Honorable Kyagulanyi's home, don't even go there. You go to do what you need to do, and they will be forced to come. The way to free anybody they encircle is to do what you need to do. They will have to run away from where they are encircling. How many homes can they encircle? Everybody, you can be a Bobby Wine wherever you are. You don't need to, because we should not wait for some people to do anything. We are the people we have been waiting for. Tewali balala, fate abayina okukola ki? Okukyekolera. No foreigner is going to liberate us. It is us to liberate ourselves. So, ladies and gentlemen, the purpose that has been served today is olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange ffenna tufunvubire with summon our energies tukasuke ekinene kyawanga emivunuko tusindike paka
buli omu akwate waakoze eki waakwata. Oba tuli mu kipya oba tuli mu kikadde, mu sitwaga ezifaanana bwe ziti, musobola okukola ebibiina bingi nnyo, kubanga musobola okukola kino dictator n'akitta. Temuyinzaga nti katuzinge emikono tuddeyo twebake. Muyinza okukola kiri dictator n'akitta, temuyinzaga nti tuddeyo twebake. Yonna struggles gye zibadde bakola ebintu ebyo bingi nnyo nga bakyalwanyisa dictator. Ensobi gye musobola okukola bwe butayigira mu byayita. Ekibadde kitulemesa ebbanga lyonna kulwanirira bwa MP, kulwanirira bwa kansala, kulwanirira bwa chairman wa district. Sigamba nti tubyesimbamu, naye ngamba nti olutalo lwaffe olw'okununula Uganda lwe tuba tukulembeza maaso, so si ebifo bino bye twagala. Ekyo bwe tunaakola ekyo, tewali ajja kwolekeza munne emmundu, tewali ajja kuvuma munne. N'obugambo obwo njagala kuddamu kwebaza abatukyazizza. Gegamba nti power belongs to the people. So tuli wano Abannayuganda okubawa essuubi nti ffe tusazeemu okukolera wamu. Namwe tubasaba mukolere wamu, tulwanise Bwesa Kimalira, tulwanise embeera embi ze tulina, tulwanise dictatorship eya President Museveni. Ate era buli kaseera tujja kubanga tubagamba activities tugenda kukola jointly ng'abo abali mu forces of change. Mu kusooka olwokuna tuyina program eyogera ku nkudo zaffe. Buli omu gyali Uganda yonna okutwaliza wamu enguudo mbi, naddala wano mu kibuga kyo tugiyita capital naye bw'ogiraba. Ate era no Abannayuganda bangi batera nnyo okubuuza nti mwe muli in charge of the city, mukimanye nti obuyinza obukola city okugirabira n'okugidabiriza bwadda wa General Museveni. So mbasaba nti musituke wona wooli, laba nti ebyo binnya ebiri mu nguudo, kwata ekitooke ogisimbe, kwata amayuuni ogasimbe, kwata ebyenyanja tulabe nga bwe tuvuba. Lumonde simba mu binnya, kubanga tetuyinza bireka ne bibeerawo nga tetuyina bintu bye tubikozesa. Mukimanyi nti sometimes ezo zibeera breeding places eza mosquitoes, ate nga bw'ogenda mu health care yaffe era nayo nfu. So twegase wano obalaga nti Thursday ekyo kijja kubaawo. Monday next week tujja kuba tugenda Iganga for joint prayers. On Tuesday tuba tugenda Lira for joint prayers as well. Naye ate era bwe tukola bino jointly tujja kuba ebirala nga tubikola at our individual party level. So mwena Abannayuganda n'abo bonna abagala enkyukakyuka abakkiririza mu Uganda empya, tubayita mujje twegatte, twekembe, tulwanise obwavu, tulwanise bano abadictator, tulwanise ebibi bye tulaba mu Uganda yaffe. Mukama